okwanukula omuntu ng'ovuma ng'ovvoola si kya bugunjufu. Era Magala lumu nali nkulabye ng'omusajja ataasoma naye omugunjufu. Naye munera kamaze ne kaddayo bagamba neegwaka gutya kakiro tabulamu. Kati era ako kaatalina kamaze ne kalabika. Kamaze ne kalabika. Naye Magala talina nsonga emuvumya abantu ne Katikkiro abateeke mu basement. Aggalewo radio, aggalewo TV. Otegeera? Sinnawulirako Magala ng'anyega ekigambo n'ekimu. Ono gwe yandibadde asooka kuba ono aze kusaanyaawo. Abantu basazeewo naye olwokuba bambi obuyinza bukomyawo. Majority egamba ono. Kati abalina obuyinza ne bagamba nedda ono. Naye nga nabo nti ozibu tujja akakiiko k'ebyokulonda kano kajja katya. Akakiiko k'ebyokulonda kajja naye ng'obuyinza bwako bwonna mukama waako ye President Museveni. Kyokka ate ke kateekateeka akawo ne President Museveni mwakontesita. Mulaba omulamuzi baakafunye nga kakodyo. Ensala nja kugibaweereza nja gibateerako obugundi kwekemesi. Awo mumanye bumanya nti ensala ejja teri mu favor yammwe. Bakikola ku Dr. Besigye ng'asabye bail. Amuzaga agenda baweereza ensala online. Yajja teri mu favor ya Musibe. Ne tukiraba ku musango gwa Walukagga. Walukagga ajja baweereza ensala. Yajja teri mu favor ya Musibe. Ne tulaba ku guno ogwalukwa. Mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazza okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Gwe ali ku Focus TV, thank you so much wenyo kubira ngo labali mu Uganda, East Africa wamu ne diaspora ngo laba Focus TV eno ekyo kikwebaza nti kyokola cyane manyi nnyo era kikulu nnyo. Onakola lero ndine kanso tugera kwa tunulira mu nsonga ez'eddiini. Muzeyi Magala yavayo n'atabukira Maseka okubeera nga yayogera ku ky'okuba nti Ssaabasajja Kabaka amukoola oba amuyita Jasiramuke omukulu n'anyooka nnyo. Twakatunye mu nsonga ezo kanso ono musajja musiraamu oba muisiraamu ensonga ezo nkakasanga ajja zitaanya bulungi ate era tugenda kuyitako n'ekalangala ekiriyo si kyalabikiddwako ejjo obubox obumu nga babulagiddewo nti tebali bamativu sababuze ku bantu abatwalina gye musinza okutaba ne tubabuuzaako ne tubeebaza abataka bano okubaako nekyemweyongerako abalina okusomozebwa namwe ne tubasaasira tubakwasa Mukama abavuunusa embeera eyo sebe ensonga nga bw'ozanjudde ekisooka kya Muzeyi Magala ng'omuntu abadde atera okwogera naye ndowooza atuuse time n'agetting excited abadde atera okwogera naye ng'anyumya mboozi ze ezo ez'omukyalo ezaki bwabonyebonye bwawomerwa ennyama bwasula mu lumbe ebyo abantu ne bamwagalirako ebyo nnaku zino abantu baganya abantu ababajjako stress kanala bagana ffe ababeera ebweru eyo babagala okuwummula ebibuuzi by'amagala ebyo bibajjukizaamu n'obulamu bwanyumye babuyitamu naye ku issue eno ey'eddiini kisooka yali talina nsonga ntuufu kwasinziira kwogera byadde ayogera n'obusungu lwaki kansooke ne abantu be yamenye yatanise Seeka Kiti simanyi yo vidiyo nga Kiti avuma Kabaka teriyo Kiti yagamba bugambi Kabaka nkusaba osiramuke Katikkiro nkusaba osiramuke kati ebyo byayogera ne Katikkiro bunaku abamawulire sibira nkonga akenenteredde mmeme ajje nti omusajja yamanyidde
omusajja ngamba nti asiramuke tekirina gundi tosobola kigerageranya nti omuntu nti bavumye kabaka then ekyo ng'okimaze bodda ku mulala ani Ssenjala ani balina obunafu bwabwe naye nze nga kweno ono yali talina nsonga ntuufu kwasinziira kubaddiza muliro Magala okugamba simanyi kiti ne Moka Jovuga bagikusondera busondezi nkakasa tekuli kikumi kya Magala era Magala bwoba olinako essente ku ssente ez'emmoloka ya kiti ziwateekayo azikugambe zingambo zikime nzikuwe ekirala Magala for your information kiti nga tebannamu omoloka yalina emmoloka gyavuga eyo yagattako ki ngatte ate era Magala amuteringi yo nekino kimanye nti kiti tasabanga ku bantu mmotoka by the yalina obulamu buli gundi obuli comfortable kiti singa omuwala ono gwe bayita Silvia owe wa Kiseka yavuddeyo n'akomplaininga oba King Saha twandigambye owaayi kuba be ba-initiating ekintu ekyo tusondeseeko emmotoka bikyayogedde ebigambo ebikutte ku mitima gy'abantu ebiseera ebyo naye kikoze binti Magala y'omu ku baalumu emmotoka eyo muwulira ng'akyogerako Saturday kibadde kijjira mu bino naye ekisooka bannayuganda constitution yaffe gye tugoberera mu nnyingo eya 29 etuwa eddembe abantu okusinza buli omu nga bw'ayagala kitegeeza eta amadiini agaki buli omu okusinza nga bw'ayagala nekuta buli muntu okuexpressinga kyowulira okwogera kyowulira azironga azitolina gwokoze eki tukosezza balala kakati mu layini eyo bali nabo ndowooza mwe boogerera ebyabwe ne Magala mwandyogerera ne Magala okwanukula abantu tekirina buzibu naye yanukudde otya okwanukula omuntu ng'ovuma ng'ovvoola si kya bugunjufu era Magala lumu nali nkulabye ng'omusajja ataasoma naye omugunjufu naye munera kamaze ne kaddayo bagamba neegwaka gutya kakiro tabulamu kati era ako kaatalina kamaze ne kalabika ne kalabika naye Magala talina nsonga emuvumya abantu baseeka tolina ensonga ekufaafaganya oli okugamba kabaka okusiramuka abasajja nga tebamanyi na Luganda Abawarabu bajja wano bwe baatuuka kabaka Muteesa bamusaba asiramuke yasiramuka ne tubaka kabaka Kalema yali musiraamu n'abalala tulinako bassekabaka abaali abasiraamu abo nabo babasaba busabi ne bakyuka tebakiroota n'abalala ne tujja paka ku Nuhu Mbogo ono wekawe avaamu bannakibingi yalina kuba musiraamu manya yali musiraamu yalina okuba kabaka kozi abo nabo bali olulangira bali olulangira ate otali lwakwebuulirira si otali lwebolereze olabyeko ku mikolo egy'enjawulo nga mulangira Kasimu Nakibingi akiikiridde kabaka okitegedde musiraamu kakati munnange gwe Magala n'obwamagala osimanyi oweebunyaaka ogenda kukwata osinzire bunyaaka ovume yasuubiza okuvuma nabbi waffe omuvume naye nga omulala Kasimu Nakibingi mwakkiririza ate Kasimu Nakibingi ye talina kyeyali akoze naye gwe olina obusumbu ku bantu bameka bana bw'oba oyagala nnyo Obuganda kankubuuya omuntu gw'oba otandikirako kubanga nze ndi Muganda siraba nsobi yonna tebannalumba ku kabaka ate ekirala kabaka ne Magala yennyini ategeere kabaka yaani kabaka ye maaso moogi galaba ne bye tutannalaba naye olaba tegalabyemu nsonga eyo nti teyeetaaga kugyogerako n'atalagira mwogezi we Mmengo Kitooke kugyogerako kitegeeza ne kabaka alabye maaso moogi alabye nga tewali nsonga yakwogerako kati ate maaso mafu Magala ye ate n'avaayo n'agamba kabaka abatalabye nze ndabye kuba kuinsalutinga by the way na kabaka empologoma teyalabye ekintu kyonna akamyu kone kalaba kati ekyo Magala alimbira ddala nze ndowooza tekinnaba leeti ate ne Magala ne kino okwetonda kya bugunjufu nze ndowooza ku katebe kuwatudde vaayo geba ne nakyamuukiridde naye mu nsonyi ebigambo ng'egye nabifulumizza ebivvoola ebikola bitya weetonde kiraga obugunjufu mu muntu sigamba kwetonda bali bayogeddeko weetondera obusiraamu bonna generale kuba gwabuusa abantu n'olumba ddiini ate ekirala bw'ovaawo omuntu omulala omutuufu gw'oba omalyako obusungu oba oyagala kuuma Buganda waliwo eyagambye nti agenda kukwata kabaka ne Katikkiro abateeke mu basement agale CBS agale terefayina
oyo nno gwadde oteekako olutalo ate olw'amaanyi olusooka kuba yagala kujjawo institution namba okitegedde oli yabadde agala akyuse eddiini anti kati ono yagenda kukwata ye mwennyini obadde okyayombera basaba kabaka kusiramu waliwo yagambye agenda kukwata kabaka ne Katikkiro abateeke mu basement aggalewo radio aggalewo TV okitegeera sinnawulirako Magala ng'anyega ekigambo n'ekimu ono gwe yandibadde asooka kuba aze kusaanyaawo kwono Magala yadde alina cause of action kwatandikira nti okugjawo kabaka ojja omukwate kuba ye aba amumanyidde okukiisa mukamu tannakikola then tulina abantu abavumye kabaka ebigambo direct. Magala simanyi yali luddawa interview zonna zaakoze n'ebyali bimuli mu nsi takyogerangako bwe waaliwo obutakkaanya ku ttaka Busaabala ne Bobi Wine n'enkuluze ey'Emmengo nalaba abaana nga bawemula okuwemula ebigambo biwemula kabaka siwulirangayo Magala ng'avuddeyo n'agamba nti ate mumabemudde kabaka kyemukoze kibi nnyo omuvubuka n'abika kabaka nti afudde mvubuka siwuliranga Magala ng'amwogeddeko ng'amulumba nti lwaki obika kabaka omuvubuka n'ajja n'avuma maama Nnaabagereka n'amukola bw'ati kivubuka kiri eyo ttake saawulirako Magala ng'akoze statement yonna ng'alumba ekivubuka kati okwe kuvuma okutuufu nno siwulirangako ng'akoze statement yonna n'abalala Magala yafunye kuvayo kugamba nga bwajja okuwalampa obusiraamu era ye tebakola bati so talina ground kadde asinzira kwogerera kanso talina kifo ky'amaanyi Mmengo so kanso omulabi waffe ayinza okwebuuza ebintu bino wammanga mu bintu bye tulimu Magala ne Seekakiti birimu eggwanga birimu n'eddiini kanso kiki ekyandibadde kisooka depending manyi abantu ebintu bibiri abantu bye baagala ennyo omuntu ayagala nnyo eggwanga lye oba tribe ye omuntu ayagala nnyo eddiini ye era ebyo ebintu ebiri abantu babifiiririra walaba tulina olunaku lw'abagundi enamugongo abajulizi ojja kwesanga abantu abo bo baalondawo ddiini yaabwe ne bagifiira abantu bakyabajjukira paka olwaleero kakati depending ku buli muntu bwakipasiivinze naye nga etuzaalibwa ozaalibwa oba oli Mugisu oli Muganda oli Musoga ekyo kyo kiri natural ekijja bakuzaala bwotyo kati abakuzadde ne bakushapinga bwe baagala otambule ngene ey'amadiini n'amawanga kiki ekiyinza okukolebwa buli muntu waliwo yadde kuba komenti zivaayo lwaki buli omu tasigala mu leeni ye kiki ekiyinza okukolebwa okulaba nga kuba lino si lwe lusoose twalabako ko father ng'alumba era Seeka twalabako Seeka alumba father bize bibangawo naye what should be done ku madiini naddala ge twagala ennyo kati mu nkola eno efaanana bweti gye tulimu eya kati emitimbagano buli omu atwala n'essaamu essimu ye n'ayogera naki ebyo tebyewalika ebitonotono ebyo ojja kuliramu okulaidinga olw'ensonga naye lwakuba ne bannaffe bano ababuulira sayidi zonna mu ddiini zonna beerabira kiki natandise mbagamba eggwanga lino atika eya 29 ewa abantu eddembe okusinza buli omu mu nsinza gy'akola ki gy'ayagala yeggwanga mwe tukola ki kati gwenzikiriza ayinza okuba tekkaanya nayamula naye ogenda mumugumira kuba eyo ddembe lye limuweebwa ssemateeka era ojja kwekanga ng'ojja kusanga waliwo abakkiriza mu nzikiriza ey'obuwangwa n'ennono bajjumba n'abalala beesiba endege zaabwe ne bagamba bo Katonda bamulabye balina eddembe lyabwe wabo bannaffe ab'ennamirembe balina eddembe lyabwe tulina ab'erubaga abakatuliki balina eddembe lyabwe n'abasiraamu bwe batyo kati obuzibu bwe bujjira omuntu munzikirizeemu oba musiraamu n'otandika okutunulira eryabali nti eyombi tesaana nova kuliyo n'olumba ey'omulala abo tebagwana kubaawo nga naffe weetuli awo obuzibu bwe bujjira olwo oba ojja kwoja eddembe lye gwedda mu busiraamu bwolaga obusiraamu bwo musikirize bw'akwegattako ate eri agenda kubunaana omukristaayo tuula sikiriza abudu akwegatteko bw'akwegattako tewali buzibu ekyo bwe kiba kikulemye
n'oyagala okako omuntu okugoberera gwe kyoyagala oba omuggyeko eddembe lye bw'oba oli musiraamu sinza katonda wo mu busiraamu bwo oyagalizise bw'oba tolina ddiini nga magala beerawo nga tolina ddiini gwe weetonda ekitegeera naye ndowooza magala kiyiza mu yabusamize genda osamire ekitegeera so kyenyinza okwogera kale ali ku Focus TV ndi ne Council Abu Matovu ono nagamba nti buli wembeera nga waliwo ensonga ez'enkizo munoonyako ne tuwayamuko ate era njukiza bannaffe batugoberera nti bannaffe aba Focus Event Services bagamba beeyune bakuwa omukolo mulungi bakole service esinga obulungi ate era bakuwe ebyo byosaanye okubeera ng'onojjukira mwana omuzuku alabireko nti kituufu Focus bakola omukolo gwange enamba z'essimu kwezi ku screen ate era ne ku TikTok Focus Event Service we bali banoonyeeko tulira ba Focus Graphics and Branding bagamba nti beeyune baku brandingire ayagala corporate uniforms ayagala corporate t-shirts business card stickers banners billboards byonna ebikwatagana mu category ya printing beeyune bakolereko Council nga tuwumbawumba waliwo akalulu akabindabinda sayidi z'ekalangala ate era twalabyeko eggulo aba sayidi ya Nuupu batalisedde okwemulugunya twale box ezazze ng'ebirimu ne seals ze bawandiise ku biwandiiko ebyagiddeko tebigatta ne bagezaako okwekubira enduulu era bo ne bemulugunyizawo nti ekijja kiyinza okuba nga tekijja bakufevalinga mu ngeri emu oba endala mu ddakiika entonotono Council tuyinza otunulako ko awo mbuulire what did you see and kisuubire ki kinaavaayo kati nze nga bwe ntunuulya akalulu ako ennaku nga ssatu nnyo emabega before akalulu kano okutuuka NRM baali batandika okwogera akalulu kano wetulaba NRM egenda kawula n'ebitundu 7 ku 100 batuwa percentage olwo babateekateeka abantu bagenda okubba akalulu omuntu nga teyeekanga nti naye baatugamba kyali kisoboka kuba abasinga tebali mukugobera bigenda mu maaso eyo so ndi mu kulowooza akalulu ako kayinza obutabaamu nnyo mazima na bwenkanyi ate era bwenaaba opposition yeereebya NRM egenda kubba akalulu ako kajja giremerera bulemerezi naye okabba egenda kabba kajja giremerera bulemerezi kiringa okubba ente nga ogiteeka mu mmotoka okujjako nga kagiremeredde naye ekitali ekyo akalulu ako egenda kukabba ate nga kyekituufu kaswaki ogamba okukabba ate ng'erinayo abalonzi ate era tulaba n'ebizinga ebisinga erinayo abawagizi baayo erina abalonzi naye wano bitundu bino ebyaffe ebya Buganda abantu omuntu bw'afiirwa baba n'ekisa balaba nga bakubagiza famire basobola gikubagiza katumale gabaweera noono omuwala yadde nga kuba service delivery ebyo biba bifu naye katumale gabaweera y'obuntu b'abantu bagamba bambi katubakubagize katumale gabaweera ono kati kyekiri eyo so nti kati ono omukyala si yali tokativu ennyo talina nsonga z'alambise soga nti zizino ono wanuupu oyo simanyi yasoma bufumbi agambye bali agenda kubaleterawo embeera okubawagira kasiiko wakabalagala siika naye bye bayimba bisirugani byabwe bye banuupu nga service delivery tewali naye mu kugiraagira ebyo tumanya kati naye lwa sympathy abantu badde bajja kumulonda ate nakakasa bajja mulonda kakati challenge egenda kuba oluvannyuma lw'omulonda akalulu kano kakwatibwa katya mukakuumye mutya awe wali obuzibu bamulonze naye akalulu kakutta otya okakutta otya okukatwala oddala okukakasa nti ddala balonze Council akalulu kakyakola amakulu kakyamatalinga naddala nga tulina isi eno emu gye abantu gye bemulugunyamu okulaba ng'ekola obungodiira bungi akalulu kakyalina ekinyusi kyakalulu ekikateekesaawo kati akalulu ssemateeka ali eyagadde abantu bano kubanga obuyinza atika esooka buli mu bantu abantu bajja kwekesazinga ng'obuyinza obwo nga basala okulonga balonda baani abanaabakulembera kati eyo nnyingo nnene mu constitution naye essaawa zino etakyakola makulu
nti abantu basalawo gwe baagala abalina obuyinza ne basalawo ani alina obubakulembera. Abantu basazeewo naye olwokuba bambi obuyinza bwebukomyawo majority egamba ono kati abalina obuyinza ne bagamba nedda ono. Naye nga nabo nti ozibu tujja akakiiko k'ebyokulonda kano kajja katya akiiko k'ebyokulonda kajja naye ng'obuyinza bwako bwonna mukama waako ye President Museveni. Kyokka ate ke kateekateeka akawo ne President Museveni mwakontesitingira ke kali mu kalulu nga omukulembeze yabaddeyo ng'alaga ayagalayo ng'ate alina sayidi gy'awagira. So kati obwenkanya amazima busuubirwa butono. Nye tusabira busabizi bantu Katonda abasaasire kibalowooza oba okwagala kwabwe kutuukirire omukyalo ayitemu. Kanso nga tumaliriza akasembayo kiki ekiyinza okukolebwa okulaba ng'ensi tudda ku track entuufu naddala essiga wetugamba ddamuzi ne liba ddamuzi isi neeba isi. Ekisooka leadership. Obukulembeze butereera ebintu byonna bitereera. Obukulembeze nga tebuteredde ebintu tebisobola kutereera. Andi obukulembeze obutereevu buwa amateeka ekitiibwa. Awo bojja kulaba nga gundi essiga eddamuzi eri independent nga lisalawo ojja kulaba legislature nga eri independent. Naye essaawa zino olw'okuba nti obukulembeze si butuufu ebintu byonna binfuluwensinga ne kibalemesa okukola ekintu ekituufu. So nze nja kusigala nga bannayuganda paka nga tufunye obukulembeze obutuufu. Ekitali ekyo naye nga tufunye obukulembeze butuufu tewali kigenda kutereera. Ekimu kyesigala nga kikyamu. Wagenze n'oyogera akano nako kankayise wagenze n'oyogera ku nsonga ya munywanyiwo munnamateeka munno Erias Lukwago n'otugamba nti ekituufu kiri nti tosobola kufuna mu mateeka nga gakyali influence n'abantu abamu. Twalabye okusalawo nga bwe kwazze. Nsaba mu bigambo bitonotono oyinza kukiwumba otya ekya Lukwago. Kati ekisooka ekya Mwami Lukwago constitution emuwa eddembe. Ayina eddembe okweyimirirwa. Yes. Ayina eddembe okujjanjabwa. Naye ebintu bantu bagende buli omulaba omulamuzi bakafunye nga kakodyo. Ensala nja kugibaweereza nja gibateerako obugundi kwekemesi. Awo mumanye bumanya nti ensala ejja teri mu favor yammwe. Bakikola ku Dr. Besigye ng'asabye bail. Amuzaga agenda baweereza ensala online. Yajja teri mu favor ya Musibe. Ne tukiraba ku musango gwa Walukagga. Yagamba baweereza ensala. Yajja teri mu favor ya Musibe. Ne tulaba ku guno ogwa Lukwago. Enda baweereza ensala ezeteri ni favor naye fiye baawa. Kati omulamuzi ono yalabye nti bwe nzijja nsome ensala bweti mu kooti nga bwe badde ejjula. Omuntu engeri ya attentive wali okuwulira kiki ekiddako. Nyinza ofuna obuzibu. N'addayo n'aga kansinzira eno naye n'ekirala nakkiriza nti empapula ze bampadde ziraga omusajja ono mulwadde n'amuma bail. Lwaki teeza waliwo order kubanga ate omukulu yali yatugamba nti Olukwago ngenda kumusima tagenda kuvaayo kati. Jeno Mozi yakyogera. Kati omulamuzi naye kyakoze kiba kiraga ki nti waliwo ali influenced somewhere. Kulanga bino bigenda mu maaso kati sigedda muzi nga teryetengeredde liweebwa ebiragiro okukola ebigoberera abityobola eddembe ly'obuntu. Ekyo kyokka ekyo kyokka kye bakola ekyo okwekobaana n'omuntu ono eddembe ne litamuweebwa si kyamateeka. Ekyokubiri nti amateeka nga ganaaweebwa ekitiibwa bakasitodiyani b'amateeka wano kyekitongole ekiramuzi ekitali independent naye nga kyekigavunanyizibwako okugataputa naye tekiri ki independent. Kiri influenced by executive. Lwaki president constitution emuwa amaanyi yalonda saabalamuzi n'alonda omumyuka we
n'alonda principal judge akulira balamuzi ba high court kati so judicial commission nayo yagironda kitegeeza abantu abasigala bakozi baani booli munnansi twekizibu okujja mu nsonga y'obwenkanyanga n'oli alinamu interest gwe n'ogiwangula unless ng'akuwadde mbuntu. So kati nze kinsaba mwami Lukwago mulwadde kibi ky'omulamuzi yamumye yes naye ndowooza obulamu bwe bugenda kwongera okunafuwa ate saate twandyagadde tuddemu tulabe ku mbeera yatuuka kusegirinya ng'etuuse ku mukulembeze omulala. Kale kanso neeyanziza obudde bwompa nsaba omugoberezi waffe atugoberera kanso ono musajja nkolagana naye mu bintu bingi nnyo abagoberera puroguramu zaffe endala waliwo wajja nga zikulambika by'amateeka ate era naawe ali eyo ng'olina obuzibu bwonna ku ttaka olina obuzibu bwonna obwetaaga looya omukukutivu era amanyi kyakola alooya ajja okuwuliriza nga takulembeza ssente mmanyi abasinga bakulembeza nnyo kya ssente naye ajja okuwa obudde akugamba kino ekyaddala tutawaana oba kino tukole bwetu ne bwetuti kanso nsaba nga tumaliriza abantu bano bampira enamba ya WhatsApp ne producer ajja kubeera agiteekayo namba yange eri 0705 53 okay 0705 51 63 19 okay onkubireko abantu balina issue n'ebibanja I understand landlord abasumbuwa abantu tata yafa magoba letters n'ebintu ebigwa mu kowe ebyo munkubireko twogere abadde bajja batugoberera programs zetuba tukola birako besides the politics nsobo mwongerako nga byendowooza tokkanya nabyo naye profession yatemba esigala ng'etwala buli muntu waagwa wano ndowooza yenga naye bantu lyateeka ligamba kinenda bantu omuntu wange ataasibwa. Kale tetuyinza kuba nga tusukka wano nze Wilberforce Sekirime Muyanja mbadde ne kanso Matovu nga tubaako bye tukkanya oba tuwisaamuko ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Otherwise mutusuubire tujja kujja ne episode zijja mu maaso eyo ne kanso ono nga tubaako bye tulambika gwe byeyagala okuba nga oyiga genda mu comment section obeeko by'obuuza era kanso ajja kuba akwanukula. For now tukirize tusikane mu video ezijja mu maaso awo. Bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi